okudictatingira opposition nti fenga abe NRM ono yegunde opposition gwe tulese. Of course kimanyi nti bannafa abasinga bakose ebibina bya opposition nga mirukadi nti bwe nyambala kino nja kusobola okutambula amangu ennyo. Naye kinewunyisa nnyo kubanga ate NRM ye dictatingira opposition ba candidates abanayitawo. Kosi tukimanyi nti bannafa olw'enjala abamwe balume emisana mwogera birala ekyo ne musinkana dictator wamwe ne mulya ne mufuna obugati ngera bwe twabagambanga ku iPod ng'olaba abasajja beesuuza wali eri mututeesa mu iPod naye ngo babuuza kiki muteesaako ekiyamba bannansi twagendanga okulaba nga bafunirayo gundi zaabwe enkwataganya yaabwe y'okulaba nti bakwatagana n'omukulu abamu okubayamba mu bizibu byabwe. So nze ng'omubaka parliament agenda okulonda EALA terina makulu nengo ja kulonda no kumala kalonda ne kitalina makulu naawe osobola okukyetabamuko naye nga nze kye nali badde nsuubira nti abantu bano etwali basindisenga ku mugundi gwa East Africa ogwo parliament ya East Africa bali baddenga nga bavoicinga ebizibu byaffe biri wano. Tulina wano abasajja abawakudde entalo mu regioni. We have lost millions of people because of some few individuals abalowooza nti bwe mutingana nti bwe bajja okusobola okuba n'emirembe. We have lost millions in Congo, we have lost millions in Rwanda, millions in Somalia, millions in Angola, millions in Uganda. Kati siwulire ebyo byonna babogerako ne bagenda eri just kulwanira kufunayo mirimu oli n'abeera wali nti nange njagala kufunayo wano kenfunayo wano wengira newogomerako wano waffe embeera ebambi n'ebeera mbi naye nga amaloboozi gaffe wano tegwogerwako mwogera ku bya bulimi. The answer is no. Kwanga fenga wano Uganda is an agricultural country twali badde tuteeka ba representative baffe nga bwe bagendeyo batunuulira obutale batunuulira embeera how do we manage the region agriculture wise naye bonna buli omu bwatuukeyo mukoma kubalonda ate mugenda okuddayo okubalaba ku bisanja byabwe nga bakomyewo naye nga towulirirako ddala maloboozi gonna gasobola kolaki kuvaayo wano. Ekyo ekya EALA nkimaze participate naye si kyekiri awo ekimbeerako ennyo era EALA nammwe ebibiina ebikoze alliance n'omukulu kimanyi musobola ofuna ebifo byammwe mu EALA at the end of time ejja kubalaga ebiseera ebyo gye bijja mu maaso. Kati ekyomudumu sebo njagala kwebaza ab'ekitongole ekya